Essula eyokubiri egamba nti obuto bwange. Nkaluubirirwa okujjukira byonna ebyandiko mu buto bwange. Omanyi nayanguwa okwetengerera kuba nayavula mate. Naye mbumba ntandika okujja akagere wansi okujja nti akagere mange naafa. Awo nendekebwawo mulekwa era enfuuzi. Bwagamba nti enfuuzi kitegeeza nnyina ne kitaawe abatabalina. Kaakati ono ye yeetuuma obwamulekwa era n'enfuuzi mu mikono gy'abajjajjange abakulu abamuzaala. Taata teyankubako kimunye kubanga yebika olubugo ku maaso mu kiro ekyakeesa obudde nga wasigadde ennaku 9 malenzaaliwe. Yamala kutaagulwa nsolo ku kizigo n'emutta. Enjole ye neegalamizibwa. Enjole enno teba eba ya kabaka. Enjole teba yammwe bakopi mmwe. Enjole eba ya kabaka wala muwandiisi nedda. Enjole ya kitaawo ssebo mpozi nga yali kabaka. Enjole ye neegalamizibwa mu kiwummulo kyayo endolombe. Mu kukungubaga okw'emiranga emingi n'ebiwoobe ebinene ate ebingi kubanga yali mwana nzaalwa enkulize y'omu kitundu ekyo. Yali mwana wa kaalo ate nga amanyiddwa. Bwe neesusunkulamu katono neŋŋendanga ne jjajjange omukazi ku lubimbi. Oluusi nasibanga empumumpu ku lwayi nonzitwalira jjajja omusajja nga nziyita ente era buli mulundi nga neebaza. Bwe nagendanga gyali enkya ennyo nga musanga ayimbula emituba gye egy'emisala oba bitentegere. Bino bika bya mbugo. Kitentegere nakirabako ewaffe eyo. Kitentegere nkimanyi oluba lubugo nga lukaluba. Naye bwe nagendangayo ng'obudde bwenyodde namusanganga mukomagiro ng'akomaga. Bulijjo yasanyukanga nnyo okundaba newankubadde ng'emirundi egimu yankayuukiranga nga nsobezza. Naye okusingira ddala bwe neesiiganga obuleebo oba bwe nasalimbiranga ku mitanda gy'embugo egiwedde okusaaka okutenga n'okuttula nga gyanikiddwa. Tuli mu lulimi lwa kukomaga embugo. Era ng'oluusi n'owembuya anjogererako. Jjajjange oyo yali musajja eyajjula embaazuulu era nga wazimu yamwambadde nga tatembeka era ng'olwo abanaamusala mu maaso babalwa ku ngalo. Kyokka mu biseera byateesuulirangamu jjulume ly'eddalu ly'ente naddala ente ennume ezo. Simanyi okufuna eddalu ne zigenda nga zitomera buli muntu nga ly'eddalu ly'ente y'ejjulume. Esuulamu jjulume. Bw'ateesuulirangamu jjulume ng'abereega era ng'asaagasaaga nnyo nga togasseeko okugerenjula kw'engero. Olumu ku nnaku ze nsinga okujjukira obulungi lwe nasooka okufunirako ensimbi. Kino kyajja bwe kiti. Erinnyo lyannuma nnyo ne limmaza ennaku enzingu 3. Ne linjigijja ate nga bwe lintujja era buli lunaku nga jjajja omukazi alinyeenya. Ku lunaku olwokusatu nalikuulayo mu kibuno. Nandagira nditwale mu mukwesese gw'emmese okumpi n'omunyinyi nditeeka omwo. Nga wayiseewo olunaku olulamba neŋŋenda nningiza mu mukwesese. Nagenda okulaba nga we nassa erinnyo waliwo ensimbi. Awo nga njijjayo nga ngitunga ku lwayi. Kwasa ensimbi baagitunganga ku lwayi. Bannange bingi bye tutamanyi bannange. Ensimbi baagitunganga ku lwayi. Omwana ng'agitunga ku lwayi. Buli muntu eyakyalanga awaka nga njijjayo nga njimulaga era nga mutegeezanga emmese bwe yagimpa. Awaka waffe tewaggwanga mpande, amayuuni. Ne kati omwana w'ennaku zino okumugamba empande ziringa ebinyeebwa bino eby'empogola. Tewaggwanga mpande, amayuuni, balugu, kyetutumula, nandigoya, amatooke, empindi, empinnamuti nnoza sigimanyi bannange, ebikongo, emiboga, ensujju era n'envendiirwa
ng'essunsa, nakati, ejjobyo, ettimpa, doodo, ejjerengesa. Kozi n'ejjerengesa baaliryanga. Naye nga bingi byetusubwa. Embooge, enderema, n'eziizi. Eziizi bamulya. Bannanga oba byabeeranga bubeezi awo. Bwe nagenda neeyongera embavu, ne ngendanga n'abalenzi ab'okumuliraano okulunda embuzi, nga nno ndi butiti era nga nkunnumba bute. Bannange abaana b'edda okimanyi nti baatambulanga buswa. Ninayo naye ewaffe busa omuwala abawala be nnalabanga nga bakunnumba obute. So nno abaana abo era bannange emirembe gikyuse. Naye kati omwana ne bw'aba bebi wa myaka 3 mutambuza obwereere olabe. Munnange ng'abaana abamu tebambala nga batambula bwe bati abawala myaka 14 naye nga talina abawuuna talina balenzi nti abalenzi babayeeya abaana beddamu ne batambulanga bwereere. Naye kati tambula obwereere bannange. Emirembe gikyuka. Kakati eyo ku ttale gye nayigiranga okumeggana, okulwanyisa emiggo, okukuba ekimiro. Omuzannyo ogwo guba gutya okukuba ekimiro nga sigumanyi nze bannange. Okukuba gogolo, okukuba embiga era n'okwebagala ente. Bwe twabeeranga awaka twabonganga ne twesa mu mweso gw'oku ttaka, twakubanga enkuyo, ebikokyo oba okugerengero era nga tulombo ensozi. Omu ye yasookanga n'agamba nti kiiso kya mbuzi, omulala n'addamu nti kabaka. Eyasooka n'ayogera nti mbuulira ensozi, oli n'ayogera erinnya ly'olusozi. Alombojja bwe yasirikangamu okulowooza ng'agudde. Kati kiringa ng'oli we yagambanga kiiso kya mbuzi, oli n'addamu kabaka. N'amugamba mbuulira erinnya ly'olusozi, oli n'atandika Kireka, Namirembe, Buziga, Lubaga, Muduuma. Kati bwe yasirikangamu bw'ati ng'olwo aba agudde. Emirundi egimu twatunuuliranga abawala nga babaka nga bazannya kantuntunu oba nga basiita era bo battanga n'enkulimbye oba vaawo ndye. Ebyo twabikolako, ebyo nabikolako. Nze nayagalanga nnyo okukuba ssekitulege mu biseera eby'omuggandaalo.